Kino kyekifo abakyala we bazaalira ku ddwaliro lya Bale Health Center for e Kayunga nga mu kiseera kino kirina ebitanda 6 byokka. Olw'obufunda bw'ekifo bw'ogerageranya n'omuwendo gw'abalwadde, abaana ababa baweereddwa ebitanda nabo bateekebwa mu woodi y'emu eno. Abakyala betwogedde nabo bakitegeezezza nti ekifo we bateekebwa oba woodi nga bamaze okuzaala kifunda ddala nti oluusi abasawo babawaliriza n'okuva ku bitanda babirekera abaana. Abaana bano era babadde tebatumala wayo tubeera nga tuli bangi ng'abamu tebalina waakubeera. Ng'oggyeko obufunda bw'ekifo era batubuulidde nti waliwo n'ebikozesebwa ebirala ebyetaagisa ebitali mu ddwaliro lino nga sikaani. Badde ebulamu ebyetaagisa oluusi ebiseera ebisinga mulimu ebintu ebyetaagisa mu theatre nga waliwo etuuka nga oluusi eddagala libulamu, oluusi waliwo etuuka nga ebitanda bitono. Tubulamu ne sikaani eno kuba basobola okusindika genda okole sikaani tugenda bweru oluusi tusanga onootuuka ku sikaani ne baga nti nfu ate weetaagisa genda Kayunga. Dr. Amy Bagole akulira eddwaliro lino agamba nti obuzibu buno bwaviira ddala ku nzimba y'eddwaliro nga mu kusooka lyali ku mutendera gwa Health Center 3 kyokka oluvannyuma ne lisimusibwa okudda ku Health Center 4 ekireetawo empeereza y'emirimu obutatambula nga bwe girina okutambula. Obuzibu bw'ebbaala obusinga limited space mu department zonna si maternity yokka. Maternity abakyala baadde bazaalira wafunda waliwo akatanda ka Bale yazimbibwa dda ddala lya Health Center ebizimbe bya Health Center 3. Kyokka kati oyinza okugamba essaala y'abano yandibangeddiddwamu oluvannyuma lwa disitulikiti okuvaayo n'enteekateeka ezimba ekifo ekirala abakyala we bazaalira ekigazi obulungi. Abakulembeze n'abakozi ba disitulikiti nga bakulembeddwamu akulira abakozi ku disitulikiti Malik Mahaba batemye evvuunike ewagenda okuzimbibwa ekizimbe ekipya. Haji Maliki ategeezezza nti tebagenda kukoma bukomi ku kizimbe kyokka wabula bagenda n'okwongera abasawo mu ddwaliro lino okwanguya empeereza y'emirimu. Muwulidde abasirisa badispensa lab technologists lab assistants banurses midwives twalanze ebifo 6-7 around there. Midwives in every category tulinawo omusawo w'abasawo abajja wano Bale. Bw'abadde ayogerako eri abatuuze n'abasawo ku ddwaliro, omubaka President Mariam Nalubega alaze obwennyamivu ku ngeri abalwadde gye beemulugunyaamu ku bbula ly'eddagala ku malwaliro ga gavumenti so nga eddagala libaweebwa mu bungi. Mbadde njagala abasawo baffe tubeere ffenna nga tulondoola nga tulaza eddagala eryo lye tukola ki kyeriraga kubanga olambula gyeriri abantu abava mu malwaliro bagamba teririiyo. Kino kiwadde abasawo n'abakyala essuubi ne bategeeza nga woodi bw'egenda okuyamba okuwebula ku mujjuzo mu woodi y'abakyala abazaala. Egenda kutuyamba kukendeeza ku mujjuzo ogw'abakyala ogubadde gubeera wansi. Uyo batuwadde theatre tumanya nti wano we wajjula wali wabeerawo kuba kati abakyala tuzaala mu bungi batulongoosa naye kati tugenda kufuna endwadde zezimu. Kakati nga tufunye maternity ward empya twebazizza olw'ekyo kubanga omujjuzo gunaakendeera. Oluvannyuma ssentebe wa disitulikiti akwasizza kontrakita wa Interbuild Technical Services ekifo wagenda okuzimba woodi eno era n'amusaba okukola omulimu omuyonjo. Ate era ekirala tukusaba omulimu guno gukolere mu bbanga eryo erikuweereddwa obutalisukka. Mu byonna neeyamala tujja kukola omulimu omulungi ate era mu biseera kapasite tugirina tekinikale financiale n'ebintu byonna nga byetaagisa. Munagaliraaya